Alright, wabale kubanga atera oli ku Projan nga bulijjo ngamba eno Media TV. Wofunira wennyini galire amawulire agakagwawo akwatagana ku baserebu bo mu ggwanga Uganda sina kindi ne bweru bw'eggwanga nga bulijjo. Natera kantumire ku mikwano gyange mwenna abali e Qatar, Abu Dhabi, Oman, mwenna abali mu community ya UAE mbagala nnyo ddala nga bwe mukiwulira. Kakati twakitegeddeko bulungi nnyo nti nno omuyimbi amanyiddwa nga 14K Bongo, songwriter, mentor, owadde Texas Management. Omwana ono yabadde awandikira omwana amanyiddwa nga Fresh Kid. Omwana ono yakoze post ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Instagram ng'ategeeza nga bw'avudde mu Texas Management. Yategezeza nga bwatajja kuwa nsonga naye ffe waneno ku Projan Media TV mu kunoonyereza tukwata kisooka ne tugasaka bulungi nnyo n'obeera nga ogafuna. 14K Bongo ekyamugye mudde Texas Management ze zino ensonga wammanga ze ngenda okukuwa maaso awo. Naye kasuke ate kutegeeze 14K Bongo yabadde ani. 14K Bongo mudde Texas Management abadde nga assistant manager. Abadde assistant manager nga abadde adirira manager Francis Mbigere wabataliiwo. 14K Bongo abadde mwana nga yawandikira abaana mu Texas Management ennyimba ate yabadde mentor waabwe. Yabadde abawa ekyokola naga mukole kino eno. Fresh kola kino kola kino eno. 14K Bongo abadde alina abaana basatu bawandikira mu Texas Management ennyimba. Mu baana abo abasatu mu Texas Management mubaddemu omwana amanyiddwa nga Fresh Kid Uganda tumanyi bulungi nnyo, ne mubaamu Remake abasinga tebamutegera, ne mubaamu ne Stone Age bonna yabadde abawandikira ennyimba lwakuba badde tebannaba kuvaayo bali eri naye nga Fresh ye ekintu akikwasaganya. 14K Bongo yabadde omuntu ayagaliza, y'omuntu abadde awa abantu chance. 14K Bongo avudde n'agezaako okuba nga ategeeza ne kigambibwa nti 14K Bongo avudde mu Texas Management ensonga enkulu ebadde y'akasimbi. Ensonga eyenkulu ebadde ey'akasimbi nga kigambibwa nti manager Francis Sente abadde amuwa ntini nnyo ddala nga bw'okiwulira. 14 agamba manager alowooza muwaayira naye manager simuwaayira. Manager Sente abadde atuwa ntini nnyo ddala nga bw'okiwulira. 14K Bongo ategezaako ogamba nti manager abadde abayisaamu amaaso nga n'obbacunga abacunga. 14K Bongo agamba nze okuva mu Texas Management ebadde sacrifice y'amaanyi. Awadde example ennungi n'agamba oyinza olaba amaka nga galina emmotoka, galina ennyumba, akasente weekali, naye omukazi n'akeera n'anoba. Abantu ne beebuuza lwaki anobe nga buli kimu weekiri. Zezo ensonga eziri munda mu Texas Management. Ensonga enkulu ebadde y'akasimbi n'endala ng'omusajja abacunga nnyo ddala nga bw'okiwulira. 14K Bongo abadde omuntu agumiikiriza naye atuuse n'agamba ogumiikiriza kwange kukomye, kaneesonyiwe nve mu Texas Management ntandike okukola ekintu kyange nga nze 14K Bongo. 14K Bongo ayongedde okuba nga ategeeza bannamawulire nti tubonyebonye mu Texas Management ensonga nnyingi abaana abamu ze batasobola kwogera. Ate nze Fresh Kid namulaba dda nga manager Francis tannaba kumulaba. Nategeera mama Fresh Kid nga manager Francis tannaba mutegeera, nentegeera tata Fresh Kid ne baganda be nga abantu abasinga tebannaba bategeera. Fresh Kid nze yamuwandikira kayimba akasookera ddala akayitibwa Banteeka paka ku buyimba buneno bw'alina Tip and Toy. Era nvudde mu Texas Management nga mulekedde ennyimba mpitirivu nnyo ddala nga bw'okiwulira bwe mbadde ngenda. Era sigenda kwejjusa, sigenda kukola ki kubanga nvudde mu Texas Management. Nze nga 14K Bongo manager Francis essaawa zineno ne bwampita nsobola okuddayo n'empandiikira abaana ennyumba naye nga sizzeemu kukwatagana naye lwa nsonga bali abaana bo nga bo bayimbi sibalinaako musango, tebalina mpalana na muntu yenna naye bakyasobola okuba nga balina future yaabwe bulungi nnyo. Ate kenvudde mu Texas Management abantu n'ensi kyerina okuba nga etegeera
omwana amanyidwa nga Fresh Kid wakugwa mu music industry nemba nga sikyamwandikira nnyimba lwa nsonga nze abadde amutegeera bulungi nnyo ate naye abadde antegeera era nensalawo neŋŋamba nti nno bwe mba ndi wakuyita Fresh Kid ne mugamba Fresh gyatubeere ffenna tukole nga ffenne wa manager vaayo omwana asobola lwa nsonga nze abadde mumutegeera nga nze Fortune Kebongo. Fortune Kebongo bambi ayogedde ensonga nnyingi nga ziyungula n'ezziga naye agamba nti nno Manager Francis muntu mukyamu nnyo ajja lowooza muwaayira oba ajja lowooza muwaayiriza naye nga bambi kyekyo ekibadde ekikulu ekya Manager Francis okubanga empisa ze n'engabana y'akasente ebadde esaana okubanga yeddako. Fano Project Media TV tebiba bigambo byaffe naye wabula biba byoyo omuntu aba ayina ensonga ze nga ye. Fortune Kebongo okuva mu Texas Management gwe owa Project Media TV okyogerako ki? Commenting anafaawo otutegeeze Fresh Kid wakuwangala mu music industry oba si wakuwangala oba ojasobola okubanga osubscribinga gwe abatendema kusubscribinga ngamba okona akantu akamyufaawo aka subscription netuba nga tetukwanaganya embeera mwebale nnyo mwebalire ddala.